Bannayuganda olunaku olwaleero bakeeredde mu nnaku onyiike ey'okuviirwako mwana muwala. Oyinza ogamba nti ono abadde mubuulizi wa njiri ate era abadde musanyusa, abadde muyimbi ng'ayimba nnyimba za ddiini. Gwe njogerako ye mukyala Gogo ng'amannya ge ag'obuzaale ye Musabyimana Gloriose nzaalwa y'e Rwanda, afiiridde ku myaka 36 egy'obukulu. Twogera akadde kano omukyala ono afiiridde mu ggwanga lya Uganda. Ngenda kubeera nga nkubuulira omukyala ono Omunyarwanda Gogo gwe mubadde mumanyi yatuuse atya okufiira wano e Uganda. Ye ki ekiise Gogo? Omukutu oli ku Vic Exclusive akubuzaako. Nze wansalekejo video gimpereka like, ogiwaka like oba ogiwadde omuliro okutambula etukeneko ina gwitanaba kubanga ate etuka kugwa tatoyingangako mu butongole kugamba subscribinga ku mukutu akadde akajja mu kigambo passwords kanterem all kigenda kuyambako okubeera nga ofuna notifications z'emboozi zaffe zonna ze tubataddeyo ate mukadde. Ntuddeyo ku lwa munnange Vicky atasobodde kubeerawo kutuusaako mbeera nga bwetambula, naye nga nkakasa mu maaso awo agenda kujja asobole okubeera nga atakutuusaako amawulire agafa mu ggwanga. Kitalo nnyo nnyini ddala. Tusaasira abafamire ya mwana muwala ono Gogo, tusaasira mikwano gye ku mitimbagano, tusaasira na buli omu ali eyo abadde anyumirwa mwana muwala ono Gogo. Yamanyikibwa abantu naddala waneno mu ggwanga Uganda oba abantu abawanga ku mikutu gimugatta abantu, we yavaayo n'akola akayimba ke yayimba nga everyday I need the blood of Jesus, everyday I need the blood of Jesus. Ate akadde kano yalina engombe ebadde ekyasinza okubeera ng'etambula eya Godobai. Omukyalo ono Musabyimana Gloriose amanyikiddwa nga Gogo nga bwe nkugambye nti nzaala y'e Rwanda, abadde muyimbi wa gospel era okubeera nti yayatiikira nnyo ku mikutu gimugatta abantu naddala okuli TikTok. Yakuba akajji ne wano mu ggwanga lya Uganda n'afunawo bafaani era bwe batyo ttiimu ye waliwo abaamukubira akasimu okuva neno mu ggwanga Uganda bamugamba nti e Uganda olinayo abawagizi era osaanye oteregekeyoko ekivulu. Era yajja bangi mwamulaba ng'ategese ekivulu wanene e Uganda era abawagizi baagenda ne balaba mwana muwala ono Gogo, omwana mulenzi Bruno K yamukolako awo interview ate era n'owatuukidde okufa. Ngenda kubeera nga nkuwa Bruno K yabadde naye ku lwokubiri ku kiboozibozi. Okusinza ku mawulire ge tufuna, omukyalo ono afudde mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero oba ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwa Septemba omwaka 2025 era ng'afiiridde wali eri ku ddwaliro lya Kyengera Doctors Center. Okusinziira ku Bikemu owa Yesu eyabadde ne mwana muwala ono Gogo, agamba nti Gogo yava mu ggwanga lya Rwanda ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogw'omunana omwaka 2025 ng'alina crusade gye yateekeddwa okubeerako mu bitundutundu by'eyo embalala eyali erina okubeerawo ennaku z'omwezi nga 21 paka nga 31. So bwe yabadde eyo ng'akyali embalala n'afuna akasimu nga bw'omanyi nti companies zaffe wanene ez'e Uganda oba ba businessman babeerayo ne abeera ne business ye ng'ayagala omuntu anaagimulangira oba abeere brand ambassador. Mulaba abaana bangi ku social media z'okwo abalina zi numbers nga company emutwala n'agirangira oba okitegeera. So kati ne Gogo bamukubira akasimu n'ava saidi z'eyo embalala gye yali ku crusade ajje mu kibuga Kampala asobole okubeera ng'ate oba oli awo akutula ddiiru eno. Naye mu kutuuka mu Kampala n'atandika okubeera ng'afunamu obukosefu oba obulwadde. Abasawo batannaba kubeera nga batutegeeza bwe batyo ne bamuddusa mu ddwaliro, wabula yali yakatuuka mu ddwaliro oba yabadde yakatuuka mu ddwaliro ennaku z'omwezi nga 3 bw'atyo n'assa omukka gwe ogw'enkomero. So kitalo nnyo nnyini ddala. Mwana muwala ono Gogo tugenda kubeera nga tumujjukira naddala abantu abawangaya ku mukutu guno gimugatta abantu. Tosobola scrollinga video emu bbiri n'otasanga Godobai, n'otasanga everyday, n'otasanga happy birthday nenge gye yalinga abyogeramu. Ye mwana muwala ono Gogo. Omanyi Katonda ebiseera ebisinga ayitumusa omuntu gw'olabanga alina oba atagwanidde, naye mwana muwala ono Gogo ku ndabika ye ku ngeri gy'abadde alabikamu Omukama Katonda abadde yamuyitimusa era nga y'omu ku bantu abatuuka mu kifo ne bagamba nti serebu ayingidde, serebu waali. Twebaza Katonda olw'obulamu bwa Gogo
bwatuwadde okubeerako naye ku nsi, kubanga nkakasa nti ku mulimo gwe gwakoze ogw'okubeera ng'abuulira enjiri kw'ossa n'okuyimba alina obulamu bw'abantu bw'akyusizza, okugeza ng'abadde bamutambulira ku lusegere. Gogo buli lwabadde asasula okupafoominga awantu nabo babadde balina ke bafunako. Gogo alina bangi baalokodde mu njiri ye gy'abadde abuulira. Gogo alina bangi bazizzaamu essuubi ng'omuntu agamba ye bannaaye nze n'abeerawo ntya, n'akujjukiza nti weetaaga musaayi gwa Yesu every day. Buli kimu kigenda kubeera nga kikola ki? Nga kitereera. So kitalo nnyo nnyini ddala. Tusaba Omukama Katonda amuwe ekiwummula eky'emirembe. Omanyi eyo gye tuva ate era gye tudda. Katonda atusindika ku nsi kuno tukole emirimu gyaffe egyo gye yatuteerawo okukola ku nsi. Bw'omala okukola emirimu gyo obanga alina gy'akwetaaza okukola mu ggulu, ajja n'akukima n'akutwala okoleko n'ejjiri eyo. So ne Gogo naye tubadde tukyamwetaaga ku nsi kuno, naye ate Katonda atusinzeko okubeera ng'akola ki? Ng'amwetaaga. So bw'atyo bw'agenze mwana muwala Musaabimaana Glorious, abangi gwe mumadde mumanyi nga Gogo, z'embuyaga ezikunta akadde kano ng'afiidde mu ggwanga lya Uganda naye ng'ate ono nzaalwa y'e Rwanda. Ekituufu ekimuse tekinnaba kubeera nga kimanyikibwa. Abasawo tebanaba kubeera nga bakirambika kutugamba nti Gogo afudde bulwadde bwe buti ne bwe buti, naye nga kyo kikonfamingiddwa eddwaliro lya Kyengera Doctors Center nti omukyalo ono yafudde era yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Katulinde tulabe amawulire aganaddako awo. Mbadde njagala nfuneyooko wano eno Bruno K alina by'abadde agamba ku nfa ya mwana muwala ono Gogo. Ladies and gentlemen, Serebu waffe namba emu Gogo is here. Gogo, makulu. Number one celebrity Gogo. So ladies and gentlemen, mubeereko ku kibuzi temuvaako. Abaganda bange ekiriwo bakedde kunkubira. Gogo alabika atufuddeko. Namulabye juzi wano twakoze live. Ndowooza Mukama yabadde ayagala tu celebrating naye nga tannaba kufa. Kinumye nnyo. Kyokka gyo nabaddeko live ne Fit manager wa Gogo n'agezaako okunkubira. Naye ku makya bampadde amawulire gano gonna ku bafaani ba Gogo bonna mu Uganda mumanye nti Gogo atufuddeko. Kyannaku ate kibi nnyo. Oyo ye Bruno K ku lunaku olwokubiri yali ne Gogo ku live ye eya kibooziboozi nga tamanyi nti oba oliawo ke kadde akasembayo kagenda okubeerako ne mwana muwala ono Gogo. Waliwo omwana abangi abadde bazze bakola gundi challenges mu mwana muwala ono Gogo, kati okugeza ng'omuvubuka ono ebyanguwe bikulemedde olw'ebizibu. Kati ebigambo ebyanguwe bikulemedde olw'ebizibu gamba happy birthday to you. Happy birthday. Togamba happy bright. Towulira nga byanjawulo. Birthday ne bright byanjawulo. Gamba happy birthday to you. Happy birthday. Walayo ogenda kummenya. Nedda Gogo ogenda kummenya. Goodbye. Olagawo. I am going. Ate ensonyi ozifudde busungu ogendawo. Goodbye. Gwamanyi oba ogenda tekimanyi na luzungu. omuwulidde oyo omwana mulezi bamuyita Asa Shots ali ku TikTok. Abadde akola nnyo challenges mu video za mwana muwala ono Gogo. Era tugenda kubeera nga tumusubwa naye nga kyemanyi video ze tezigenda kubeera nga zivaayo ku internet. Tulabye bangi nga bafudde naye nga video zaabwe tezifudde. Jjajja Ichuli video ze eva zikomawo. Honorable Kato Lubwama video ze eva zikomawo. Bangi video zaabwe abantu bakyazikozesa ku mutimbagano naye nga ate bagenzi. Tunamujjukiranga Gogo yadde akaseera ke tumumanyiddeko kabadde katono nnyo. Kitalo nnyo nyini ddala. Agange nze wansaleke jo tusinkane mu updates ezidako. Akuume atakuumira mpeera mweraba.
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddua ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru waggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa ekyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu bamaze otuuka ku buwanguzi amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi weddua ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe ennamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi weddua ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.